Jagala muwulire ebigambo bya Sauda Madada be yawemola Segirinya ngali ku kitanda. Nabagambye guno omwaka nfana mmwe. Ngenda kubajjonkera, ngenda kubasabula paka kuwulira bubi. Okutuuka nga mufuuse beerufu nga mulekeddeawo okwesiba ku bantu be mutabeereddeewo. Biwulirize. Honorable Segirinya bw'abadde mu ddwaliro yatutegeezezzaako emabega kaawo n'atugamba nti agenda kudda abasawo bamutegeeza alina okubeera ku kitanda emyezi 6. Naye wamaze emyaka 2 nakyo kankugambe. Ne wala mugamba okuba ku obulamu bwe bwonna his trash. Gwe gwamanyi nti nemba kulozima kwetu oli mu kutusumbuwa gwe. Bana ende sagala kwogera bingi. Bajja kugoba ku mulambo gwe nno oyogera nnyo. Awo gwe sigwagala. Bajja kugoba ku mulambo gwe nno oyogera nnyo. Awo gwe sigwagala. Otandika okwawukana ne Segirinya ebyaddala ddala naye nga tomwogerako tomufuma naye ng'omuli distance nga n'omuntu bw'akubuuza ensonga za Segirinya obula omukuba oluyi. Munaya ate nno mbadde sikuba kubanga babadde era tebambuuza. Kubanga kireetera omuntu omubuuza kwe kubanga oyogera ku kintu. Kuba bangi bambuuza abakubira ebweru bonna bamanyi nti Segirinya mukwano gwange ng'osirise Sauda ku nsonga za Segirinya ne bagamba yemusibe yekka abasibe bangi. Lwaki mulowooza tulina kubanga twogera ku ye yekka actually nga bakwenti bwe mbaddamu naye kyenzijukira I don't think ino olunaku lwe nagendako nkomera omulala. Ekyo kyennyini kyanneewuunyisa nti ku General Sauda Madada ne Muhammad Segirinya Honorable MP gwe waleeta ebbanga lya myaka kumpi 2 lyamala mu kkomera oba lye baamala mu kkomera tewalinnyayo wadde okola poosti yonna ebasaasira oba fuli. Awo we naleetedde na bino okugamba okubuuza nti osanga abantu abamu tetumanyi mbutuufu ki ekyabaawo. Mapo omuntu akola ebintu ebyekisiru n'akutama noddiranga ebifaananyi ebikadde n'obiteekanga ku page. Disturbing people's minds all over. You should stop that shit. Muba temulaba nti ebyo ebintu bikadde. Omanyi obusungu buba bukuluma nga oyagala muba mwagala twogere ki. Omutuuka ng'omutima guno gukuluma. Noddiranga ekifaananyi kye wakozesa Nairobi mu ddwaliro n'okiteekamu ng'omuntu alabira ddala nti oli n'omuna commenting nga ne mugamba but why do you use all the photos? Omuntu kanga abantu bakoye people tired of bogusness. Naye tujoogeddwa bantu bange n'olaba embizi emanyira Segirinya ne famire ye. Embwa zeeweddembe. Segirinya awumula mirembe olutalo tugenda lulwana paka ku lasiti. Ensi erina okutegeera abantu abatuufu abajjeewo obulamu bwo. Ensi ejja kubategeera. Akatambi kenzizaako kaakadingo nga naye amujjonkera. Abaagala okugenda ebweru okwepakasiza saagala kubalekera mukisa gw'abafere. Sente z'oteekamu ewaffe nga visa ekuli mu ngalo. Tunoonyeeko ku nooti 7 oba nooti 7 nooti 6 twetaaga bawolana balenzi genda kukola mu fast foods company nga kulaba Cafe Javas, KFC ne McDonald. Mugenda kuweereza mmere, mugenda kuservinga abantu, mugenda kukola nga ba waitress na kwaniriza abantu. Salala atandikira mu kitundu paka ku $2.3 mukola mawanga nga Saudi Arabia, Kuwait, Qatar ne Abu Dhabi. So tunoonyeeko sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo, bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Avuga emmoroka ya $17,000,000. Tunulira amaka gazimbye na apartment zalina akolawa. Sente kesisi zemuwa jakola. Tusobola okumutwala wodi kya jeno natubulira nti dala ze gwegwa omusala. Yoyo ayogera nakugamba inti simama wa Segirinya yalia, mama wa Segirinya yalia. Segirinya yafudde very desperate time. Sanga tufuloli kachere topic. Ano njagala tutwagala tunyonnyola abantu. Njagala kubuza ekintu kimu. Kubizibu byonna Madada byafunyi. Njagala onetere yakafaananyi ka Madada kamuwe kati ngali mu prison. Moro. Gwe njagala onetere yakafaananyi kamuwe kati ngali mu prison. Moro. Si police, ne bya police twetwalayo wano nga ndina byetunoonya. Era mwana byabufuzi kwetwala ku police. Oyo waabwe bwe bugaga bwakyumisi. Akafaana nyaka ndi Sauda abamukola ku police ne bamwalaininga before this court n'agenda mu komera bwiriti. Gemanya ago akolera bo. Gemanya ago. Walabye abadatu okugalira wano simanya ye Gaddafi simanya yani. Yajjide ku gali ya kino mabega wa XCDF. Kati njagala kubuuza. Family musokane mu. Onereza njagala kubuuza. Omanye nupo ino kutuka kaseera era tugenda gitwala mu court. Bejjeka akabonero kambulera. They need to be represented by something else. Ebikufubutuka mu bibeera mu kabuyonjo weetotya manvu weeteka kotya akabonero ka manvuli. Part of the people.
Kati uliriza kubanga manvuli evaluatingibwa abantu ne mutegeko okuziika ne mutawa wa family ye na chance kwogera ku mufu na kumukwatako ne mukuba no wenganda nalabye mayibulaza Godfather nalabye ekikazi ekyasula mu mwenge nga kiri ku mulambo gw'omusajja omuyisiramu kirwanagana ne mayiti bangambye batuuse okusula mayiti neva kujeneza bakubye wenganda oluga ne mukuba omuntu eyajjanja omuntu bakuyeka sagga kale ebyo byonna mwandibikoze nene tulaba omukulu ng'ayogera n'amaliriza ng'agamba nti famire y'omugenzi kuba Segirinnya olwaleero ali maana 20 nti famire y'omugenzi tugirekeddeyo akasente bwe kati Segirinnya yafudde a very disparate MP ensonga gyeyogeddeko kanti kulaga soko olindeko omusajja yafudde nga munaku muzibu gwe njagala bano abajega kubeeka afola bamakage Tata waabwe abaana babadde ku kisaawe nga kitaabwe ali eno bamuziika bannamwandu bali eri maama ali mu maziga agamba abaana bannanga omufutu mutwale eri bamugate kisoboka mufu waabwe gwowerako ebiragiro mu lujja olusibuka mu lubaale n'empewo eza Segirinnya family oyagala kumaliza ngo bagamba nti siyasooka bamuziikule bwe kiba kisoboka bakozesa amateeka gonna baziikule omufu bamuteekeko emitendere gino okukolebwa egya Buganda. Masaka gwe mutima gwa Buganda. Empewo za Buganda zonna zisibuka awo Masaka kubanga empewo za Buganda gye ziva Essese zigobera Masaka nga tezinabuna ki tebagendera ku bino bye bamuziisa bakoze enzika yabadde sinnungamu nze nalabye ku bantu abawamba omufu enzika sinnungamu ne mugoba omuganda w'omufu ne mutuntuza ebikonde ng'ate yalina kwewozaako namusanze mubuza akasagale byendabye biki ng'essaati erebedde bagiyuzizza nga nomunoonya bakyamunoonya segeza kabadde kabonero ka bujega nnyo tekakyalaze bukulembeze ebyokuwamba omufu n'enteekateeka zaabwe Kyagulanyi Yesu jammunenya bwatyo bwali si bwatyo bwali olw'ensonga nti omufu yamuwa obuyinza bungi sekwali kumulabisa omufu kubanga era Mpuuga wadde abakutegeka eri naye yali baze essaawa 5 kubanga kankubuulire naziwaani omuntu bw'afa ki tutunuulira abaddaani afudde atya agenda zikibwawa yalama ki byonna biba tebigenda kudda naye omuntu omufu bamuweerako abantu abalala platform abenganda beyabye abenganda boogere abanganda basabe okimanyi n'abatamiivu babakubye lwe lumba olwasoose obutabaako mutamiivu asomola byama omutamiivu babakubye balaza dikiteeta balaza akabonero nti eggwanga tebasobola kulifuga wadde olunaku bwemba temusobola kufuga mulambo saagala batwala ku levo yafuga ggwanga njagala kwayeta ku levo yawano mu mpisa ez'omu bantu bwe guba mupiira Godfather wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine gwawedde mmeka Mpuuga kino kankibuulire Bobi Wine tudde mupiira anti bwe guba mupiira gwawedde mmeka Mpuuga Bobi Wine alina kyatalaba ali mu kuzimba musajja bwe guba mupiira gwawedde mmeka bwe gamba nti oli mu kuzimba muntu ali mu kuzimba musajja agenda mufuukira ekizibu mu maaso tubirabire mu kisaawe bwe guba mupiira gwawedde mmeka Weza banga gwagudde draw. Uliriza. Tukiriza tugaane tugenzo pambi okuziika bino. Buli omwe erisa alitadde katimu ke bayita Mpuuga. Kye nkugambye. Kalazo obwongo. Nti Bobi Wine ali mu kuzimba Mpuuga ine disguising atamanyi. Anti one buli lwokola ebyekijega ensi etunuulira alimu amakulu. Kituufu nze njagala kumaliza ngamba bana Uganda. Twetaaga change. Eggwanga lyetaaga omukulembeze omu. Naye ku bye nalabye. Kituufu abanuupu si bwe bukulembeze nze bwe mba njagala enkyukakyuka kituufu twetaaga change bwe mba njagala enkyukakyuka naye bano tebasobola wadde okumanejinga obwero si wani nze bwe mba njagala enkyukakyuka Godfather sinnatuuka kugirireetinga mu mboozi ya NUP na Bobi Wine. That is a very, very big humiliation. Tibana bakutuukako wadde. Twogera ku bantu lwa mpisa za mu bantu ngale wakituufu enkyukakyuka ne Bobi Wine banyonoonye story yange yonna gye nzimbi. Bali ku byabo. Tetunnatuuka ku discussing Bobi Wine na Centre of Power. Godfather. Awo sinnatuuka. Maama wa Segirinnya yakedde olunaku lw'eggulo n'avaayo n'alambika omubaka gwe beetaaga okubakwa okuddamu okukiikirira abantu b'ekawempe. Ekyokubiri n'agamba n'okugamba nti abaana bamutuddemu bamulekwa yafuna buyambi bwonna teyafuna mabugo abafere bagwa mu lumbe abafere bawamba olumbe abafere tebaganya na bafamire kubaako kye boogera ku muntu waabwe
mune family teyakola bulombolombo bwa Buganda era ebisibulo bwakubafuukira obuzibu mu bannamwandu tebaba wabudde kweyambulula mugenzi if possible bazikuleyo omuntu oyo naye otherwise era ninatenjaga kugamba abatuwuliriza n'abatulabe nti mama wa Segirinya bw'aba justifyinga inti bannamwandu tebaweebwa budde kola bulombolombo bwa kubba waabwe kuba omuntu bw'afanga abadde musajja abaana tebaanaza ku kitaabu uliriza omuntu bw'afanga abadde musajja bannamwandu baweebwa obudde obukusike n'omulambo okola obulombolombo okimanyiiko ebyo mbimanyi obimanyi n'abaana okutangira omuzimu guno okuddamu okudda okubafuukira ekizibu ku nsonga z'ekisenge abaana bonna bajja ne bayisa ku kitaabwe olw'emikolo gyabwe nze nga bwe ndaba nti omuzimu gugenda kusigala gutawanya bannamwandu si muzimu kiba kikolimo omuzimu gugenda kutawanya bannamwandu era omulambo gwa kuziikulwa baba basobola baddemu bakola obulombolombo abakazi banywere entende bagende kufumba obulala nga bali mirembe baddemu bamuziike bwe kiba kisoboka Bobi Wine addemu aweebwa essaawa ze5 ayogere bituufu amanyi byayogera byamakulu naye ng'ali under funeral gundi program essaawa ze5 bazimuwe ayogere so kati Godfather mama wa Segirinya okomentinga kiko kukwogera kwe ku mubaka gwe yabagambye Alex ekyokubiri n'okugamba nti abaana tebalina bwe mudakiika emu mama Segirinya alina byatamanyi eyo program yetagala ntugiddako ejja kuba nneneko mama Segirinya bamuzannye kaadi kumujjamu kyovula akalwayo gwe bali mu kkuba buli omu gwakuba kubanga yasigaze eddoboozi eriyinza okugezaako okulagaani ayinza okuddawo Segirinya nagamba tebamwagala naye kana akasajja bwe kaba selfish interest zaako kabalira wala kayina obwongo bungi kati babaze mama Segirinya omuzannyo bamujjamu bati aleme ku influencinga ddawo kuba ddawo ayina kuba either bamutta mu public nobianiri ayina kuba nobianiri Mickey Way oba Chairman Nyanzi tekawaga ate wayiswa mufumbira temufumbira okufuna obululu obusa mufumbiro ne bwajja wano ne bamusimbawo n'eddole owaddole ne bamusimbawo n'eddole ndaka kumala mmanyi mubaka bwoti oli yasoma ne baba okusoma ate okusoma bawe baka yasoma nabbayo ne TV gwe tewasoma kuyesi bye wasoma ze nabyo wano bye wasoma ze nabyo wano gwoli eri mu gundi mu editorial room nzizenga bwenda gwoli wano nga presenter bye wasoma biina gye biyambira bw'olina wootuuka nga tebikyakola ki bw'oba looya bw'ogenda mu ddwaliro bwalooyawo obukoma bwerwaki bw'obeera musawo bw'ogenda mu lofaamu obusawo bwe bukomawa oyagala gamba bannayuganda nti mufumbiro yakoze ate kati nkubuulira mufumbiro aba ayagaliraba nti abantu baamulaba ne bamunyiigira